Yes, mu mawulire ge tulinawo agatali malungi ekigudde ku Alex Waiswa Mufumbiro bamaze okubanga bamusindika addeyo ku alimanda eruzira yeebakeyo paka mu mwaka gwa 2026 ye ne munne abalala 9 kooti etuule nabweru jjukira bano babateeka ku musango mbu ogw'okukuba parade ku lunaku ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa 2 omwaka 2025 bwe baali baselebrating amazaalibwa aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kigambibwa nti parade gye baakuba ye yabaviirako obuzibu era nga bano ttiimu eno ey'abasibe 10 bano wetwogerera basindikiddwa baddeyo ku alimanda eruzira paka mu mwaka gwa 2026 nga bagenda kubeera eyo ng'era bakyali ku alimanda tebannabasalira musango kubanga tebannagukkiriza. Alex Waiswa Mufumbiro ali wamu ne Bobby Giant oba Tasi Calvin, kuliko Edward Sebuufu oba Eddie Mutwe, kuliko ne Akirewo Kivumbi wamu ne ttiimu ey'abalala kubanga ku bano kwe kuli Basauda Madada, kwe kuli Doreen Kaija, kwe kuli Olivia Lutaya n'abalala bakyagenda maaso n'okubanga bawera ennemba n'emisango gino era nga wenjogerera amawulire gafulumye nga kooti yatudde. Kooti eno etuule nabweru jjukira emisango gye baagisindika mu bitundu by'e Kawempe n'egaana okubanga ebawa bail okuwoza nga bava bweru byonna yabigaanye. Kati wetwogerera bagenda kubeera nga beebaka emabega w'emitayimbwa paka mu mwaka ogujja ogwa 2026. Basinga obungi amawulire gano ate mwagafunye temwagataddeko nnyo ssiro olw'ensonga nti we gaabeereddewo mu budde bwe bumu nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mugenda maaso n'okusaggula akalulu mu bitundu bya Makindye West ne Makindye East naku z'omwezi abadde nga 22 mwezi gwa December 2025. Kati kooti yaleese omusango guno mu budde bwe bumu era Alex Waiswa Mufumbiro ne ttiimu ye abasibe 10 omusango guno gwaleeteddwa mu kooti kwe babadde bakomyewo okuddamu okusaba okweyimirirwa wabula kooti n'egaana obbiwuliriza era n'ebasindika baddeyo ku alimanda paka mu mwaka gwa 2026 kubanga babagambye bajja kuddizibwa mu kooti naku z'omwezi 7 omwezi ogwa January omwaka gwa 2026. Kyokka ekyewuunyisa era ekisinza okuteeka ensi ku bunkenke nti ate tubadde tukyali ku bino obadde omanyi nti waliwo abasibe abalala bano abaakwatibwa ebwezibwera. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenda okampeininga ku campaigning rally eyali mu kitundu ekimanyiddwa nga Bwezibwera. Bano bo bali 36 era nga bano bakulembeddwamu omukulu amanyiddwa nga Wanikina Faustin abangi gwe mumanyi nga Masaaba, era Masaaba ono yagezaako kati n'okwogera nabo era baaleeteddwa mu kooti embalala ku budde bwe bumu. Abasinga obungi bino temwabirabye. Ngenda bikwongera kakati na bano ttiimu eno nayo bano bali 10 benkugambye kakati ate bano bali 36 bano nno bali 38 kwe kwali bali 2 bebaata wabula ng'okubata kyava mu kuteesa kubanga baali ba candidate era nga bali ku kaadi ekibiina kya National Unity Platform kigambibwa nti ne bateesa n'abakulu nti wetubata muva mu lwokaano ne mutuviira mu kalulu. Kigambibwa okuba nti abo bo ababiri yengeri gye baabataamu bo ne basobola okuvaayo. Kakati ttiimu eno ne basigala 36. Kati wetwogerera nga nabana 36 bandibanga baddiziddwayo mu kkomera embalala gye baabasibira nga bwano nno kwe kuli Masaaba Faustin omusajja yeesimbyeyo mu bitundu by'e Butiiru kakati ate baamusibira mbalala. Baakwatibwa gye buvuddeko bw'obanga ojjukira bulungi nnyo zaali ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwa 11 omwaka gwa 2025. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenze okampeininga embalala kakati emirundi egiwererako ddala nga bajja mu kooti embalala wabula nga tebafuna bwenkanya. Baalabika mu kooti nga 7 gwe 11 ne balabika mu kooti nga 19 November 2025 ne balabika mu kooti nga 3 December ne baddamu ne balabika nga 4 December ne balabika mu kooti nga 11 December kakati baalabise n'olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 22 December wabula era babazizaayo emabega w'emitayimbwa nabo era nga bagenda kwebakayo paka mwaka gwa 2026. Tujja kuba eggwanga ligenda mu kulonda bano bo nga bakyagenda mu maaso n'okusavinga ebibonerezo byabwe. Kakati ttiimu zino 2 abasinga obungi nkugambye gana mawulire muyinza okuba nga temwagafunye bulungi nnyo ffe weetuli ogenda maaso n'okuba nga tugakutuusa kakati nga tonnakola kintu kirala kyonna. Nja kukusaba ggwe atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere omu ku abo abasokera ddala okumanya singa tuba tutaddeyo ensonga yonna. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga nga zino kati ng'eno ensonga enkulu gye tukuleetedde osobola okugenda mu comment section n'otugamba nti free all political prisoners kubanga eno y'ensonga kati eriwo nga tetunnaba kusimbula kugenda wantu walala wonna. President wagenda okubanga asinziira okubanga asaba akalulu njagala ensonga eno ngikutegeeze ggwe yonna gy'osinziira okubanga gy'otulabira otegeere bulungi nnyo nti Akirewo Kivumbi, Olivia Lutaya, Doreen Kaija, Edward Sebuufu oba Eddie Mutwe n'abalala bonna ttiimu eno
gye baleeta mu kkooti Nabweru olunaku olwajjo baabaleese mu budde bwe bumu ng'amawulire gonna attention nga gitadde ku laale ey'Emakindye. Kakati kkooti kye yakoze ne babaleeta ne babazzaayo ku limandi Luzira bano babeere nga beebakayo paka omwaka gwa 2026 kyokka nga ne bali 36 abaakwatibwa embalala era nabo babazzizaayo era nabo beebakeyo paka mu mwaka ogwa 2026. Kakati njagala owulire bino byonna mbikuleetedde era ngenda kukuwa ne ku lisiti bino nno byonna bikolebwa. Waliwo lisiti y'abasibe era nga nabo bakibiina kya NUP baali bawagiza abamu baali bammemba nga nabano nabo baasibibwa gye buvuddeko si gye buvuddeko baasibibwa emyaka nga 6 emabega kubanga abamu baakwatibwa 2019 abalala baakwatibwa 2020 abalala baakwatibwa 2021. Waliwo lisiti eri ey'18 abo bo nga bakyamiisinga paka nakati ba John Bosco Kibalama bamula mayitiga bwe tegamanyiddwako abamu Nabbanja yatutegeeza nti amanyi gye bali. Kakati eyo lisiti njala ngenda bba kuyitiramu. Ninawo lisiti ey'abasibe abali ekitalya bano baakwatibwa abamu nga bo waakiri baali baleeteddwako mu kkooti. Ttiimu eyo bamugijjukira baali wamu ne ba Olivia Lutaya ne omukulu amanyiddwa nga Saanya newankubadde nga we baabata Saanya ye byaddako mu abimanya. Kakati ttiimu eyo abaasigalayo nga basigadde ku mazima nga bulaba Olivia Lutaya wenjogerera nga nabo bakyagenda maaso n'okubanga gye bali kyokka kati bano nabo balinga abagattiddwa ku lisiti eyo. Byonna ngenda bikusomera era ogenda bawulira. Kakati kyenkuleetedde era ngenda kuwa n'ezimu ku nsonga lwaki abantu bano olowooza basibibwa ng'oggyeko egy'emisango gye tuwulira mu kkooti nga babasomera waliwo ekiri emabega w'emisango gino kyengenda okubeera nga nkusomera naddala mu mboozi eno gye nkuleetedde gwe amaze okubeera ng'osubscribinga tubeere nga tugenda mu maaso. Bw'otonaba kuba ng'osubscribinga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna ensonga zitambule. Tubaguyita Red Zone TV webali kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate wano wengenda okusinziira sobole okubanga buli kimu nkikutuusaako nga bwenteekeddwa okugenda maaso nekikutuusaako. Neebaza mwenna abajja ne mu contributing ku nsonga za fulaaga. Neebaza mwenna abatuwadde fulaaga mu mpeke. Neebaza abazze ne mu contributingira mu nsonga ya ssente ne tubanga ate tugula fulaaga zino bambi kye mukola kyamaanyi nnyo. Waliwo abansaba nti munnange erinnya lyange toli mentioninga. Kakati kye twasazeewo tetukya mentioninga muntu yenna akujjako olinga akitusabye busabi naye ekyo tukyakikola kubanga bangi beetaaga okubanga tuprotectinga privacy yaabwe. So bambi mbeebaza okusigala nga mukyagenda maaso n'okudduukirira omulanga era muwulidde n'olwaliro pulezidenti akizzeemu mutimbe fulaaga ku mayumba gammwe mutimbe fulaaga ku mirimu gyammwe mugule fulaaga muzigabire abantu. Kati ffe wano ku mukutu ogwa Red Zone TV kino kye tukola. So kakati gwe oyagala okontributinga nga weegatta ku kye bayita Red Zone Media Group nja kukusaba ennamba z'essimu zeezo kuyinza okuba ng'oyita era kwe tutera okuyisiza obuyambi bwaffe ne tuba nga ate tudduukirira omulanga guno ne tugula fulaaga. Neebaza abakikoze era neebaza abazze ne muba nga mukontributinga ku nsonga eno. Ennamba zaffe zeezo eya Airtel eri 075161795 ate nga eya MTN eri 0771687 na 508 z'ennamba z'oyinza okuba ng'oyitako noba nga okontributinga ku nsonga eno ate obubaka ne bubanga bututuukako bulungi nnyo. Fulaaga ze tugula buno obufulaaga obutono kubanga bwe bwangu okubeera nga bugabibwa era fulaaga zino newankubadde nga waliwo abatandise okuzirinnyisa tujja kugenda maaso n'okugula ezo ezinaabanga zisobose. So mwenna abazze nga mudduukirira ate ne mujja ne mutwegattako kye mukola kya mutawana nnyo mugendere ddala mu maaso omulanga guno tubeere nga tugutwalira ddala awo we gusaanidde okubeera nga gubeera. Ennamba z'essimu zeezo koyinza okuba ng'oyita naddala ng'oyina obuyambi obwekuusa ku nsonga za fulaaga ate tubeere nga tweyongerayo n'ensonga eno yennyini. Kakati nkuleetedde ekigenda mu maaso ku nsonga z'abasibe. Amawulire gano gensuubira nti oyinza okuba tewagategedde kubanga gaagwiriddewo mu budde bwe bumu ng'ate tukyali ku nsonga enkulu eya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu eyabadde agenda mu maaso n'okubeera ng'asaba akalulu mu bitundu by'Emakindye bw'abeera mu Buganda. Ensonga zonna tuba tulina okuba nga tuziwummuza tusobole okusaba akalulu ako. Kakati eri mutwe Akirewo Kivumbi Alex Waiswa Mufumbiro ono nga ye yakulembedde ttiimu eno bonna wenjogerera bagenda kubeera mabega wa mitayimbwa paka mu mwaka ogwa 2026. Ttiimu bano bali 10 bali abawagizi 10 mulimu abawagizi mulimu bammemba kubanga buli gwe baakwata wano yayina loolo ye wabula ng'omusago gwe baabateekako ng'oggyeko Doreen Kaija bano abasigadde babavunaana gwa pareedi gye baakuba nga 12 mwezi gw'okubiri ku mazaalibwa ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Wabula ye Doreen Kaija mbo bamuvunaana omusango kubajjukira ye yali coordinator wa NUP School of Leadership
y'omusango gwe bamuvunaana mbukuddukanya ssomero lwaki muliyita School of Leadership nga terina certificate ya National Council for Higher Education kyokka ne certificate eyo ya National Council bagirabyeko nsonga za Walukagga nga certificate eyo yagaanye okumutaasa kakati wano bagamba engeri na NUP School of Leadership gyetayina certificate ono agiddukanya coordinator waayo Doreen Kaija yegwe omusango gumuvunaanibwa wabula bonna babalese mu kkooti nabweru bw'atyo omulamuzi abazaayo paka mu mwaka gwa 2026 era bwe tugenda okubalindira kakati y'emboozi gye nkuleetedde nga ngenda kukusomera n'ekiwandiiko era ku nsonga zino ogenda kutya mu kiwandiiko kino nga bannyonnyola ensonga ezo ez'enjawulo n'ezimu ku nsonga ezo zotasobodde kubeera ng'otegeera zonna tugenda kuziraba kyokka ate era bami nkuleetedde ezimu ku nsonga ku ebyo ebiri emabega w'okukwatibwa kw'abantu bano n'okubeera nga tebabata ne nkuleetera ne ku lisiti ezaabo abakwatibwa abamu nga bakyali mu makomera bamu bali kitalya abalala nga ne wetwogerera amayitire gaabwe tegategeerekeka kakati gwe ampuliriza okkiririza mu kibiina kya NUP yakwongera okukusaba nti sabira abantu bano boolyawo tetumanyi kiki kiddako kkiriza toke tujjewo akalango kamu kokka then nzija mbere nga nkwongerayo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku namba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwatambula naffe atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Ensonga zino mbadde nina okuzikuleetera kubanga nategedde bulungi nnyo nti oba oliawo oyinza okuba tewasobodde kubeerako akubeera ng'ozifuna kubanga mbudde bwe bumu we zaabeereddewo amawulire gano simanyi oba kkooti zino baatayiminze oba kyali ku pulogulaamu naye nga mu budde bwe bumu nga pulezidenti ali emakindye na bino we byabeereddewo nga kizibu nnyo omuntu okubifokasingako kakati nze mbikuleetedde naye ngenda kusooka n'abano ab'embalala bano bawerera ddala era omuwendo gwabwe mungiko bali 36 era nga n'ekibiina kya National Unity Platform bavuddeyo ne bagenda ku mukutu gwabwe official website ne bagamba 36 of our supporters who have been on remand at Mbarara Main Prison since 7th November 2025 are expected to appear before the Mbarara court today for rulings on their bail applications. Bakitaddeyo obudde bwa kumakya abategeeze eggwanga nti abawagizi baffe abali mu 36 abakwatibwa Mbarara ng'ennaku z'omwezi 7 mwezi gwe 11 tubasuubira mu kkooti olunaku olwaleero era mu kkooti Mbarara okuwulira saba kwabwe okukweyimirira. They have previously appeared on 7th November 2025, 19th November 2025, 3rd December 2025, 4th December 2025 and 11th December 2025. Nti bano emirundi gye balabikiddeko mu kkooti kolo lwennyini lwe babakwatanga 7 ogwe 11 then nga 19 ogwe 11 nga 3 December nenga 4 December paka n'ennaku z'omwezi nga 11 kakati n'olwaleero nga n'olunaku lwajjo nga 22 December bazzeemu ne balabikira mu kkooti. Our legal team is working tirelessly to ensure that they are freed on bail. They were originally 38 but 2 who were candidates were eventually released through the back door after negotiations with the regime agents who asked them to withdraw from the race. Huliriza nti tiimu yaffe ey'abannamateeka eri mu kukola kaweefube ereegezaako okulaba nga bambi abawagizi baffe bano 36 bateebwa wakiri ku bail bawoze nga bava bweru ne bagamba nti ekituufu kiri nti baali 38 tebaali 36 baali 38 wabula ababiri baafuluma ekkomera oluvannyuma lw'okusisinkana bamu ku ba agent abava mu nkambi eya NRM era nga ba agent bano ekigendero ekikulu kyali kya kunegotiatingana bano basobole okubata babeere nga bava mu lwokaano era mujjukira abamu ku bacandidates abava mu lwokaano be bamu ku bano be baali bakwata ne bamasaaba bwe njogera bano be 36 kubanga ttiimu eno kwe kuli masaaba era ndowooza osobola omulabawo omusajja wattu
okujjako nga muzoominzeemu yoyo gwolaba ali mu Bulaaka Masaba Faustin ono nno candidate yeesimbyewo e Butiiru ku kadi ekibiina kya National Unity Platform wabula lwe Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenda ebwezibwera era olutalo olw'amaanyi olwaliwo ndowooza mbikulage nako wano osobole okuba nga obitegeera bulungi nnyo olutalo olw'amaanyi olwaliwo wano lwe baakwatibwa abantu bano kwaliko Masaba n'abalala bebo benkugamba 36 nga baddiziddwayo babeere nga babeerayo paka mu mwaka gwa 2026. This is not Museveni's police. This is not a tribal police. That flag does not symbolize any tribe. That flag symbolizes all of Ugandans. Should be ashamed of yourself. Mr. President, watu wako kumurugana kugenda maaso. Kigenda maaso n'ekirama. Batusazeeko baagala obudde buzibe batukoleko obulabe. Baagala obudde buzibe batukoleko obulabe. Bakuta abaana abatalina musango, bannamawulire, abawala bagaba flyers n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye tewali ku bo yayogedde ku bagunzi ababadde bambadde t-shirt za Museveni abatulumbye ne batukuba. Okay? So kakati bali mu kutupa bali mu gamba nti ate ffe okubeera nga tutambula nga tugenda gye twabadde tugenda gwabadde musango. Okay? Ekyo kya buswavu nnyo. Museveni should be ashamed of himself. Byabakama, Mr. Byabakama, you've not come out to talk about the attack. You've not come out to talk about the attack on us by people wearing yellow t-shirts, by people protected by police. You've not come out to talk about that. Cameras showed Muchibi, a police officer, and a group of officers escorting criminals to attack people, throw stones at us. You've not talked about that, but you had time to see when I was going to buy maize and you talked about it. Museveni himself, the criminal that he is, he has not talked about that. He has not talked about the tribal sentiments. He has not talked about the attack in Chiruhura, but he's talking about me and my wife waving to people as if it's a crime. These people should be ashamed of themselves. To all of you Ugandans, you see what is happening. To the international community, you see what is happening. Dictator Museveni, who has been in power for 40 years, is reading from the same book that all dictators do. Now look what they are doing. We were heading for a rally, waylaid us along the road, beat up our people, pepper sprayed us, and they've arrested dozens of our people. Should be ashamed of yourself, Museveni. Should be ashamed of yourself, Uganda police and the military. And Mr. Byabakama, we want you. Abawagizi b'ekibiina kya NUP benjogerako 36 abaddiziddwayo nabo nga baleeteddwa mu kkooti embalala be baakwatibwa ku olwo olunaku era nga ku olwo olunaku lwe baakwata abantu bangi nnyo bw'obanga obadde ojjukira bulungi nnyo zaalinga ennaku z'omwezi 7 mwezi gwa Novemba gwa 11 omwaka guno gwennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenda mu bitundu by'embalala Venue yali ku kyalo oba ku kitundu kye bayita Bwizibwera bwe baamubulokinga be bamu ku bano abaakwatibwa mujjukira n'omukyala gwe baayambula ne bamutwala nga amabeere gali bweru era ba Olivia Lutaya bonna we baabakwatira kakati abo bonna buli yakwatibwa wano abasinga obungi babateeka ku musango babateeka ku misango egitannategeerekeka era ye Masaba awuliddwa nako mu katambi nga ababuuza okubeera embalala musango kubanga yagamba tibaamukwata mu bimu ku bye bamuvunaana era bebagezaako okwagala okwogera gyali okwagala okulaga ensi nti bye byamukwasa era bikaba mbu kumusanga mbalala ate nga sejava kakati bano byeyo tiimu gyenjogerako abaakwatibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagaanibwa okugenda ku venue we yali akubyeraale mu bitundu ebimanyiddwa nga Bwizibwera kakati ye Masaba musajja wattu kirabika bamuvunaana kusangibwa mbalala Muri baba mumwe abanyarwanda nibo mujyo kunanza mwabasande mubanja abana bamwe some people are paying why are we not giving pay wanga Uganda abantu wabasanga kusimama wambaye kila leo this is very exciting when you find out
ttiimu eyo ye y'abantu 36 bawagizi ba kibiina kya National Unity Platform baddiziddwayo nayo nabo beebakeyo paka mu mwaka ogwa 2026. Bano nno nga balangibwa ki? Masabambo kusangibwa Mbalala, abalala mbu kugoberera olyawo kugenda kulaale eya presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenda okwogera naye teweerabira ku lunaku olwo baamubulookinga bwe yali agenda ebwezibwera era teyatuuka teyadressinga laale ye eyali ekubiddwa mu bitundu ebyo. Kakati kusinziira ku information gye nnina kigambibwa okuba nti nabano nabo bandibanga baakukomezebwawo nga 7 January 2026 era nga kino kibajje mu mbeera bambi newankubadde babadde tebalina kyakukola okujjako okuleekaanaleekaanako naye ng'ekibavunaanibwa nabo bennyini tebakimanyi. Ebyo byonna newankubadde bigenda mu maaso wadde babasaliddewo babeere nga baddayo emabega w'emitayimbwa paka mu mwaka gwa 2026 bo bakulaga nti bakyali solid era bakulaga nti bamalirivu era beetegefu okugumira kyonna ekigenda okuba nga kibatuukako era nga bw'obalabye nkugambye ttiimu eno eyo ttiimu emu ekulembeddwa Masaba Faustin ono candidate eyeesimbyewo mu bitundu ebya Butiiru era ku kadi ekibiina kya National Unity Platform wabula nga musajja wattu kati musibe ate nga musibe mu bitundu by'Embalala. Ebyo byonna ebyaliwo nga babakwata poliisi yavaayo nebaka ekiwandiiko kiyakola wabula ng'ekiwandiiko sijja kikuyitiramu kuba ekyo nakikunnyonnyola era nakikuyitiramu. Njagala nkuwa omukulu wa poliisi bye yayogera ku ekyo ekyali ebwezibwera. Kakati ebyo byonna nga sinatuukayo kkiriza ngenda kubanga ate nkutuusako ku nsonga za Alex Waiswa Mufumbire wabula nga sinakutwala eyo kankuwa ebigambo bya baasi bya Kagaba. Ono nno nga yakulira ekitongole ekya Uganda Police era alina ebigambo bye yayogera ekikwekweta ekyombo kyakolebwa nga kyakolebwa lwaki? Wuliriza. The activity that we carried out in Mbarara on the 7th of November 2025, this was a planned operation following investigations into the activities which I have earlier enumerated, and I took a decision that now that investigations had reached a certain level, there was a need to arrest the suspects, and therefore on the 7th of November we carried out an operation in Mbarara to arrest the suspects who were involved in the different acts in the different areas of the country. We strongly condemn all forms of electoral violence and lawlessness, and I want to assure you that this will not be tolerated and shall be dealt with decisively. The socio-economic transformation and peace prevailing in this country must be maintained. The Uganda Police Force and sister security agencies have been very tolerant and continuously engage the political actors to conduct their political activities in accordance with the relevant laws and guidelines. Some actors have deliberately refused to comply, and we call upon all the actors to comply. Ebyo ebigambo ebyayogerwa baasi bya Kagaba
olunaku lwe baakwata abaana abo nkugambye bali 30 kakati tubadde tukyali ku abo era tubadde tukyali ku nsonga ezo nga tugezaako okuba nga tuzirondoola gwe gy'osinzira okuba nga gy'otulabira tubeere nga tuzikutuusaako kakati ate ku lunaku lwe lumu mu budde bwe bumu era na bano ne baleetebwa mu kkooti ennabweru era emisango gyabwe era nagyo ne kwegamba ne bikomaawo babalese mu kkooti ng'ekigendererwa kya kusaba bail oba okweyimirirwa babeere nga bawoza bava bweru. Ttiimu eno ekulembeddwa Alex Twaiswa Mufumbiro ono nga ye deputy spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform. Mu ttiimu eno kuliko Eddie Mutwe, kuliko Akirewo Kivumbi, kuliko Smart Wakabi, waliyo ne Bagadafi Temubeerabira ne omukulu oyo amanyiddwa nga Tasi Calvin abangi gwe mumanyi nga Bobby Giant. Kakati bano bonna nabo babazizaayo emabega w'emitayimbwa. Babazizaayo bano bo babasibira luzira bali mbalala bano bali luzira. Kyokka bano babazizaayo era nabo bakomezebwewo nga 7 omwezi gwa January omwaka 2026. Kitegeeza bagenda kwebakayo paka mu mwaka gwa 2026 teweerabira nga 7 lwe bagambye bakomyawo mu kkooti wajja kuba wabula ennaku mbale era ennaku ndooza nga 7 oba 8 tugende mu kulonda nga 15 omwezi gwe gumu gwa January omwaka 2026. Kakati olowooza ku olwo lwe banaabata era gwe njagala ogende mu comment section ombuulire olowooza ku luno lwe banaabata katubulayo ennaku 7-8 tugende mu kulonda nti kati bano be basindise bajje mu kkooti kwolwo lunaku nga 7 January 2026 kwolwo lwe bagenda okubeera nga babawa okweyimirirwa babakkiriza okweyimirirwa oba babawe bail babeere nga bawoza bava bweru oba bano bandibanga akabadi kakwagala kubata nga bino byonna biwedde singa binaba bigweredde mu favor ey'abakulu awo tujja kutuukawo era ensonga ngenda zikugamba wabula mu mawulire genjagala okubanga nkutegeeza bano babazizaayo eruzira paka mu mwaka gwa 2026 era ngenda kukusomera ekiwandiiko wano wabula nga emirundi gyonna gye babaleese mu kkooti bano bakyali solid nnyo naddala abakulembedde ono nga simulala ye Alex Twaiswa Mufumbiro ye deputy spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform era n'okuviira ddala ku lunaku lwe yasooka okuleetebwa Twaiswa Mufumbiro yali solid nnyo nga bw'akyali n'olwaleero. Badduka bakimanyi tetulina musango era ffe tetulina musango batunana tetulina musango banoonya minoonye bambambye nga bampamba ku kooti eno ekyo kikulaga nti amateeka tegakola owamba otya omuntu ng'omuwamba omujja ku kooti. I was a visitor of court ne bampambira ku kooti. That speaks to the usurping the capture of power of our country. Badde nga mbagamba bulijjo nti the doctrine of separation of powers has a lot of sanctity in the governance of any country. Omuntu alina okuba nga judiciary wakiri yeetengeredde, omuntu alina okuba ne parliament ng'ekola, omuntu alina okuba ne executive ng'ekola. Naye kati mu Uganda executive, judiciary ne legislature biri intertwined, byonna biyambako okubeerawo kwa nakyemalira. Naye nsuubiza bannayuganda nti tetwewaayo kulwana era tujja kulwana paka ku lunaku lusembayo nga tetulina gwe tutiriiridde. Bantuukiridde mukomera nga baŋŋamba nve ku Kyagulanyi Robert Ssentamu era nga bateesa n'omuwendo gw'essente oguyinza okumpeebwa. Naye njagala babuulira wano olwaleero nti ekyo tekisoboka kuba tetuwagira muntu, tuwagira idea. The idea of making this country free for all. Nze ndi wano fayiro bakakola nga 6 bwe bambuze no statement bakisazaamu, bwe bambuze eri bakisazaamu. They are on a fishing expedition. But even on their fishing expedition, they have not found fish. But I'm here to waste court's time. Court zine emisango mingi nnyo gy'abantu abati. We have a lot of backlog nga koti. Ate namwe koti, I am one of the agitators of your rights. I am agitating for your independent financing, such that when you have money, nobody influences you, like all other institutions. I have unequivocally stated that when we take power, the judiciary will have independent financing like all other sectors, and that I will stand with. So, as I stand for your independent financing, nga bwe nkugambye Alex Twaiswa Mufumbiro okuva ku mulundi gwe basookera ddala okumuleeta mu kkooti eno
yavaawo ali solid era paka n'olunaku olwaleero Alex Sosa Mufumbiro y'omu ku abo abakyayimiridde era abakyali solid kubanga n'olunaku olwajjo ennaku z'omwezi nga 22 mwezi gwa December 2025 bazzeemu ne baleetebwa kankulage ku moment nga bwebadde oba bwe yabadde bwe bwazibidde by'otaala by'oba oliawo mbikulage bulungi nnyo then nga bwogenda mu comment section ku nsonga zino nzija atembere nga nkuwa baani aboogerwako nti bano baabuzibwawo paka n'olwaleero baani aboogerwako nti bano baagaana okukkiriza bye baali babagambye nga ne wetwogerera bakyali mabega wa mitayimbwa ongattire gattirolooza bano benjogerako bo binaggwerawa. Let's pray for Uganda. Let's pray against impunity. We knew that before we even came here that the court is going to swallow your life. The court is on trial. We are not criminals. It is court that is on trial. We are not criminals. It is court that is on trial. We are not criminals. It is court that is on trial. We knew that it would happen and it has happened. And we are not in fear. We are not caught up in fear. This country was liberated at one time. Ensejja kununulwa mu kiseera ekituufu tetumwera na katengo tulina okubanga tulemera ku mazima tetulina musango ate ne kooti naye eswala ekigambo mandatole kiri kiriya nnyo naye tumanyi nti omulamuzi atiisibwatiisibwa abantu ba kooti batiisibwatiisibwa amagye ensi yaffe bagiwamba nga bwe mulabye kooti bweri mu buwanvu tetuli bamenyi b'amateeka tetuli bamenyi b'amateeka bannayuganda mwebereremu fe tetuli bamenyi b'amateeka. We are strong for what we are fighting for. We have conquered the fear. We don't push no. We are not in fear. Temuba na katengo. Temuba na katengo. Yes, embeera bwetyo bwe yabadde ku kooti enabweru nga Alex Sosa Mufumbiro ne banne baddizibwayo emabega w'emitayimbwa eruzira beebakeyo paka omwaka ogujja ogwa 2026. Kakati njagala kuba ku wano kiwandiiko kye nkusomera nga sinnaba kubanga nkuwa lisiti y'abo benkugambye kuba nkugambye bwe nti ngenda kukusomera abamu ku bano benkakasa nti obajjukira baakwatibwa kuviira ddala mu mwaka gwa 2019 wakati wa 2019 ne 2021 bano baakwatibwa abamu lisiti mbayinako wano ne gye bali. Waliwo abaabuzibwawo bano bali 18 tebalabikangako paka n'olwaleero kyokka waliwo na bano abali mu kwongezebwayo olowooza bagenda kubanga bo baggwerawa. Wuliriza abagamba nti court again denies mandatory bail to 10 NUP supporters. Nti kooti omulundi omulala nate ezzeemu okugaana abantu abalala 10 ab'ekibiina kya NUP okubeera nga beeyimirirwa. Kino kiri mandatory. Ekintu ekiri mandatory kitegeeza kya buwaze. Abasajja baba baganye buganye naye nga kya buwaze. Bail application kiri mu mateeka balina okuweebwa bail wabula kooti ekkiriza newankubadde nga mu mateeka mu ekiri. Wuliriza. The Kawempe Chief Magistrates Court has declined to grant mandatory bail to 10 supporters of the National Unity Platform who were arrested and charged with unlawful drilling, ruling that they had not met the constitutional threshold for automatic release. Nti kooti Kawempe omulamuzi waayo Chief Magistrates Court eganye okuwa bail ey'obuwaze oba supporters 10 oba abantu 10 abawagizi b'ekibiina kya NUP. Bano baakwatibwa nga babavunaana simanya unlawful drilling oba akola dduyiro. Era nga kigambibwa nti kooti eno esaze ng'egamba ensonga lwaki tubamye bail ku mulundi guno bulijjo tubadde tugibamma naye ensonga lwaki leero tugibamye era nate mbo tebatuukiriza bintu mateeka ge bitegeeza nti bwe babituukiriza babeere nga bateebwa nti kaakati bano bibalemye okutuukiriza. In a ruling delivered on Monday, Grade 1 Magistrate Damali Agumasiimwe held that the accused failed to prove that they had been on remand for the constitutionally prescribed period without trial and therefore could not benefit from mandatory bail under Article 23, Section 6, Subsection B and C of the Constitution. Uliriza nno wanaka ensonga weeri okusoberwa. Mu kiwandiiko kino bagamba olunaku olw'Emmande nga 22 mwezi gwa December 2025 mbu omulamuzi wa kooti eno
o grade 1 magistrate amanyiddwa nga Damali Agumasiimwe ulira bwe yabategeezezza nti ekimu ku beba missizza bail balemereddwa okuleeta obujulizi wulira balemereddwa okuleeta obujulizi obumala mb'obukakasa nti bano babadde mu kkomera babadde mu kkomera ekiseera ekisukka mu ekyo b'ekiseera ekigere nga tebabaleeta mu without trial tebabasalira musango nti ebyo ebijjukira omusibe ng'akyali suspect waliwo ebbanga ly'atalina kumala okusinziira ku misango egimu oli abo abamanyi amateeka bajja tuyambako waliwo ebbanga ly'alina okumala mu kkomera then bamuleete bamusalire oba si ekyo bamuwe bail kati omulamuzi agamba okusinziira ku mateeka g'eggwanga akawaayiro ka 23 mbu tebaleeze bujulizi bumala obukakasa nti ddala babadde mabega wa mitayimbwa akabanga ako bakeboogerako kati nga gwe nange awuliriza nange akuweereza tukimanyi bulungi nti bamaze ebbanga era n'okubaleeta mu kkooti n'omulamuzi akimanyi bamaze ebbanga naye bw'atyo bwagezezaako bitaputa. The magistrate agreed with the prosecution that mandatory bail is not automatic and must be strictly proved. Omulamuzi ayongeddeko n'agamba bannange tebabalimba the bail application oba omuntu okufuna bail tikiri automatic. Ekino kirina okubeera nga kiri proved strictly. Kugamba waliwo steps olina okugoberera ate nga steps zino kakalimukko. Ulira bwagambye mandatory bail is a constitutional right. Omuntu okufuna okweyimirirwa ddembe lyabwe bange, but it does not arise by mere allegation. Naye terijja buzzi olw'okwogera obwogezi. The applicants must clearly demonstrate that they have been on remand for the period provided by the constitution without trial. Nti omuntu asaba bail ayina okuleeta obujulizi gy'abadde ku rimandi mu kiseera ekyo ekyogerebwa ssemateeka without trial gy'abadde mu kiseera ekyo nga taleetebwa mu kkooti. Ya ssemateeka bw'agamba kati yo omulamuzi agamba si bya automatic si bya mpaka wabula wayina okubaawo okusaba bw'aba ng'omuntu wakukkirizibwa abeere nga agenda maaso n'okweyimirirwa. The court noted that discrepancies existed in the remand records presented and that the defense has failed to provide sufficient documentary evidence to support the claim that the constitutional time limit had elapsed. Omulamuzi agambye oba kkooti egambye nti wabaddewo ebirumira wabaddewo ensonga entonotono ezirabikidde mu bujulizi buno oba mu records zino ezireeteddwa era mbu ziremereddwa okubeera nga bano zibeeyimirira okulaba nga bakkirizibwa okufuna okweyimirirwa. Kakati ezimu ku nsonga lwaki babazizaayo mbu tebaleese bujulizi bumala n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo. Era ndooza ke katambi kali k'enkulaze nga kye kimu ku ebyo ebibajje mu mbeera basajja battu ne batuuka n'okutabuka mu kkooti mu maaso g'omulamuzi bagamba nti naye nedda mutubaleemu amagezi. Kyokka ekyewuunyisa ku bano kwogatta abalala abaabuzibwawo. Ebbanga lyonna gye buvuddeko zze ng'owulira ekibiina kya National Unity Platform nga kibanja abantu baakyo. Abamu baali bawagizi, abamu baali ba members nga kigambibwa nti abamu ku bo baabula nga ne wetwogerera amayitire gaabwe tegamanyiddwa. Abo ngenda bakugamba waliwo abamu ku bo abamanyiddwa nti bo bali mabega wa mitayimbwa era abo nabo ngenda bakugamba. Kati nga kwabo ye ttiimu okwali Yasini Machete, okwali Saanya, okwali n'Olivia Lutaaya, wabula ku bano abamu baateebwa. Wuliriza kigambibwa nti bano abasibe be bazzizaayo emabega w'emitayimbwa. Sijja kyogera naye genda mu comment section ombuulire olowooza kigendererwa kyaki nga na bano benjogerako babengenda okutegeeza tebateebwanga kyokka ate nga bongerako abalala nga ne bebongerako baganya okubawa bail. Kyokka nga bano kigambibwa okuba nti waliwo n'abaabuzibwawo nga bano bo baabula paka n'olwalero kwe kuli John Bosco Kibalama n'abalala lisiti ngenda gikuwa. Ekimu ku nsonga ezigambibwa okuba tize zisibisa abantu bano. Wuliriza naddala nga twolekera akalulu okusinziira ku sources ez'enjawulo bino mbijja mu bitabo eby'enjawulo bye tusoma kubanga ffe tuba tubaweereza amawulire tetubaweereza buweereza ffa. Tuyitako kone mu bitabo ne tubaako ebintu bye tusoma okusobola okutegeera ebintu ebiri ebuziba tujje tukuweereza ebintu nga bwe bitambula. Waliwo kye bayita political strategy and repression nti abafuzi naddala abali mu category ey'obwa dictator bakozesa nnyo akakodyo kano n'ebimu ku bigendererwa bye baba balina okusiba abantu naddala babeera bakkiririza mu nkyukakyuka oba bakkiririza ku ludda okugezaako okuwakanya gavumenti eyo. Wuliriza
intimidation and deterrence. Such arrests are often seen as a tool to instill fear and deter ordinary citizens from participating in opposition rallies or voting. Nti ekimu ku nsonga ezikozesa oba ezisibisa bano ne wawulira bana abawa bail oba tebaabawe kigambibwa okuba nti gavumenti ekimu ku bigendererwa ebikulu kwe kusiga okutya n'okukomya oba okuteeka entiisa mu bannansi batandika okutya okwegatta oba n'okuparticipating okwetaba kuŋŋaana eza opposition mu bigambo eby'opposition mu nsonga zonna eziyinza okuba nga zigenda kutwala abo bali mu buyinza. Disruption of mobilization. Nti ezimu ku nsonga endala ezikwatisa abantu bano ne baba olyawo nga ze ziyinza okuba nga ze zividdeko n'okuba mu mabail nti balina okudisruptinga ekibiina ekibavuganya oba ekibatwalaganya. Nti ebiseera ebisinga bwe munaabeera nga temuyinayo basibe, bwe munaabeera nga temuyinayo nsonga za njawulo ze mukwasaganya, mujja kufokasinga ku mobilization, mujja kufokasinga ku zi rallies ne zi campaigns, mujja ku mobilizinga abantu bangi nnyo abajja okufuuka ekizibu eri abo abali mu buyinza. Bino nno mbyogera biva mu kitabo ekimu kyenja okukuzigirira ogende maaso n'okuba nga naawe osomako. Kati bagamba nti disruption of mobilization nti babeera bagezaako okulinnyamuko okubakaka oba okuwawaliriza okubasindiikiriza sipiidi ebeere entono, mubeere nga mukendeeza ku sipiidi gye mwandikozesezza. Abantu abandi badde bamobilizinga muli kulaale mubeere nga ate muli mu kulwanirira basibe. Abantu abandi badde bagenda maaso n'okuba nga musonga mbere nga mukyayina ate emikono egimu girwanirira basibe, emikono emirala ate bwe gigenda maaso n'okukola ebirala. Nga bwe zoolaba kati wano mu kifaananyi kino olaba Joel Ssennyonyi, the leader of opposition, the spokesperson w'ekibiina paka mu parliament akikira abantu ba Nakawa West, kati ate mu budde bwe bumu y'omu ku bannamateeka ate abali ku nsonga zino. Kati kino kigambibwa okuba nti ke kamu ku bukodyo buli nti mubeere nga muli bize eno bwe mujjayo abasibe eno ate yandibadde ku grounding o mobilizinga obudde bukendeere. Ensonga endala, elimination of rivals, high profile arrests are often intended to physically bar them from participating in the final stages of a campaign. Nti n'okweeliminatinga abamu ku candidates, jjukira nkugambye abamu ku bano beesimbyewo kakati mbu abamu bagezaako okukendeeza ku maanyi agaba candidates, abamu basobola obbiviiramu ddala singa abatavudde mabega wa mitayimbwa. Ekizampo gye tuyina oba oliawo ye y'abali ab'embalala abaakakibwa okubeera nti bwe muba baakuteebwa mulina okukkiriza muteese era ekyo ne kiba ne baba nga bava mu lwokaano. Tulina ekizampo y'Amasaaba Faustin, oyo omusajja essaawa yonna asobola okuvaayo nga talina financial assistance, talina mbeera yonna gy'ayinza kuyitamu kubeera nga akontinuwinga, era awo kitegeeza baba basakisidinze. Kakati genda mu comment section ombuulire bwe biba nga ddala bwe bityo bwe biri oba oyina kukola ki era oteekeddwa kukola ki, then nze nga we nkutwala nga tuvudde ku bano nina lisiti y'abo abazze bakwatibwa. Uliriza tuli ku mukutu gwa Redson TV, webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira, ate naba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Bano nsooke mbakusomere, wulira bulungi nnyo tubeere nga tutambula. Kigambibwa wakati wa 2019 2020 ne 2021 waliwo abantu bangi abaakwatibwa, era nga mu bana abaakwatibwa bamu baabuzibwawo, abalala baalabikako, abamu olw'okuteebwa baateebwa. Waliwo list za mirundi ebiri ze ngenda okukusomera, wabula ngenda kukusooka nkusomere bano nti newankubadde wabaddewo kye bayita presidential pardons, okusonyiwa. Mujjukira abantu abaasonyiyibwa Olivia Lutaaya, Saanya n'abalala, wabula ye Olivia Lutaaya n'agamba nze wadde munsonyiye nina okusigala ku mulamwa. Kigambibwa nti waliwo abalala abaasigalayo nga bano bo n'okuteesa obuteesa baagaana, nga bano bakulembeddwamu Yasini Sekitooleko abantu gwe bamanyi nga Machete. Kuliko Sharif Kalanzi, uliriza nnyo amannya. Sekitooleko Yasini bangi baamuyitanga Machete. Kuliko Sharif Kalanzi, kuliko Musa Kavuma, kuliko Abudallah Gebusiwa, kuliko Umaru Emakato, kuliko Joseph Owonge, kuliko Jime Garukande, kuliko Patrick Mwase, kuliko Abudallah Kintu. Abo bo baagamba nti oba mwagala tugamba kimulyoke mutute oba mwagala kukola kimulyoke mutute, bo n'okuteesa obuteesa baagaana, era bwe twogerera bakyali mabega wa mitayimbwa. Abo bo bamanyiddwa era gye buvuddeko baali baleeteddwako ne mu kkooti emirundi egiwera, ozzenga obiraba, era bo
wakiriko baleetebwa mu kkooti. Kakati ate waliwo lisiti bano bo nga baabula bubuzi paka n'olwalero tebamanyiddwako mayitire. Nga ye John Bosco Kibalama mukyala we yatuuka n'okufa, oli awo nga tafunye manyisibwa oba bbaawe ali luddawa. Missing persons. Akigambibwa nti these individuals were reportedly abducted or arrested between 2020 and 2023 and their whereabouts remain officially unconfirmed by the Uganda Human Rights Commission or security agencies. Bano bengenda okusomera baakwatibwa oba baawambibwa wakati wa 2020 ne 2023. Wabula nga ne wetwogerera amayitire gaabwe tegamanyiddwako, tetumanyi oba balamu, tetumanyi oba bafu, teri amanyi gye bali. John Bosco Kibalama, Moses Mbabazi bamuyitanga Kawenja, Martin Lukuwago, John Damulira, Dennis Zimula, Shafik Wangolo, Michael Semuddu, Muhammad Kanatta, Vincent Nalumoso ne Yuda Sempijja. Eyo listi mugijjukira nga njibasomera. Kakati awo teri amanyi gye bali, amayitire gaabwe tegamanyiddwako, teri muntu yenna amanyi. Kati kwabo kwe tugatta kye tuyita recent notable recent detainees abakyasembyeyo okubeera nga bakwatibwa. Bano nno nabo bebo bembadde nga nkulaga bane 10 era nga bane 10 bakwatibwa ne babateeka ku musango ogwa unlawful drilling. Kuliko Alex Waiswa Mufumbiro yakwatibwa mwaka guno gwennyini, baamuganya okumuwa bail. Ono deputy spokesperson. Kuliko Edward Sebufu aka Eddie Mutwe naye kyekimu. Kuliko Akireo Kivumbi, kuliko Sauda Madada, kuliko Agaba Anthony. Waliyo Agaba Anthony abanyi gwe mmanyi nga Bobby Yanga, ono naye yakwatibwa 2024. Kuliko Siraje Agulibo, Oyumbe NUP coordinator. Oyo naye abasinga obunnyemwiza oba tembadde temummanyi. Kuliko Smart Wakabi, ono yali driver ng'avuga emmotoka abaana b'amawulire gye baatambulirangamu. Kigambibwa 38 abakwatibwa embalala be bali benkugambye. Kuliko 2 baateebwa, 36 be babaddeziddwayo. Waliyo 32 abakwatibwa era mu mwezi gwa Novemba mu bitundu bya Arua, era n'olwalero nabo tebannaba kubanga bateebwa. Waliwo abalala 9 abakwatibwa erira era nabo bakyali remanded Lira Central Prison, nabo tebannaba kubeera nga bateebwa. Listi nnene nnyo, abawagizi bangi nnyo, abali mabega w'emitayimbwa. Weekuumire ku mukutu guno, enja kubamba kuleetera bonna oba ensonga zonna ojja kuba ozitegeera bulungi nnyo. Wabula nga sinaba kubanga ngenda wala, kkiriza mbeere nga ate nkutuusako. Bannange nsooka okubeetondera. Akoze vidiyo ku makya, vidiyo eyo oluvannyuma lw'okuba nti ebyuma byatucyankalanyeeko eddoboozi ne livaamu. Nakirabye naye nga sikyalina kyakkola, sikyasobola kugijjayo nga nina kukireka, naye at least njagala mbe nga nyinyonnyola omuntu okitegeere bulungi nnyo kuba nfunye messages nyingi. Vidiyo gye watuwadde temwabadde saawundi. Bannange kyekituufu nafunyeemu obuzibu mu saawundi aba mu byuma. Ensonga lwaki eddoboozi teryasobodde kubeera nga livaayo. Baliddawa Ivan bwe bali kubanga obubaka bwatuuse gw'omu ku babadde bazze okubeera nga munteerako message ezo. Nakato Harriet bwe bali kubanga gy'oli message yatuuse. Lugaaju John nawe bali kubanga kwoli na obubaka bwo bwatuuse ku nsonga ez'enjawulo ze tuzze tubawa. Kakati munzikirize mbeere nga mbaleka wano tuzze tuwuliziganye nsonga ate ezigenda okubanga ziddako. Nsonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Njagala kuba ku namba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.